kola business ejja ku ground bayanjawulo n'ey'omumpewo tolina gy'ogiromba naye eva mu mpewo n'etuuka ne ku kitundu nammwe abakyala mubyettanire sigenda kwogera bigambo bye kilo bbiri eza sukali, kilo bbiri ez'omuceere, kilo bbiri ez'omuceere ne kilo 5 ez'obuwunga. Ne kilo 5 ez'obuwunga. Abane mukule. Abantu bakumala bajje banyambeko okutuulayo abantu ebirabo nga basatu awo babeere nga bakuddewo okugaba ebirabo tutandika okumpa naye abasooka abasatu bansabe abakadde tweyanziza bansala sombuusi ab'emukwano kampani eno tebajjako MYD yaguddewo service center oba office kukyengera mall oba olina ekibuuzo kyonna naye ketegedde nti osakana ebirungi era buli lwa sande nja kujjanga wano nammwe mbeegayira mujjenga mujja kuwagwokeza n'ebigambo ebimbaganiza ne munjagaliza Ssaabasajja Kabaka akola bizinesi ejja ku ground bayanjawulo n'ey'omumpewo tolina gy'ogiromba naye eva mu mpewo n'etuuka ne ku kitundu nammwe abakyala mubyettanire sigenda kwogera bigambo bye akantu kano amazima kakyusiza obulamu bw'abantu mu bunnambiro nakakalaba naye nga banja bakettanidde abatambula ekiro mukendeeze ku ssaawa zammwe abanywa kali akaseera kemumanyi akaseera mukamanyi mukategedde tuli ku kyaki tetwogera bingi ku kyaki naye ate tulina okubyogera tulokoke tulina okubyogera omanyi bwoba onywedeko simanyi wonagenda kukaleka leero simanyi naye mukanywa nnyo ne musussa osanga omuntu atambula yekka ssaawa 9 ssaawa 10 polisi ne bwekusinkana ng'okkirira wansi ng'emanyi wansi waliwo obuzibu onyukufayo obuzibu ekutwala n'okutereka mpaka ku makya si lwakuba nti nekkute nti ki naye gamba woogenda oyinza okukatuuka kati kulaba enkya tuliwakolaki onaagenda kubanga tulina eziweta black spots ate awamu bwe banywa akaseera tebatera kwegendereza ebifo ebyo owulira ku makya oliba mutuze oliba mupye oliba musse so nga kyabadde atambula ssaawa 10 ssaawa 9 yekka bwe weesiga ki
ate muyiga okutambula mu gurupusi mutambula abantu nga 3-4 esimu gaali ezibonyabonya abantu ku kkubo oyinza okugamba osi agambye tutambule mu eggaali temutambuza gaali naye manya nti olina omuntu akola ki akulwanira in case of anything. Kankomaawo mbaagaliza omuntu n'akubira ali Mpigi ow'Empigi n'akubira ali Masaka soka kutuuka posi kitundu eyo process etwala eddakiika nga 3 awali kumenya batagenze so kyovola bwe tugenda tuleka enamba zaffe nti bw'oba ofunye ekizibu kyonna era mu mpeereza yaffe si kugamba nti gye muli yinza okujja ku poliisi ne bakuyisa bubi nze nga ntudde mu ofiisi yange sitegedde ekigenze wansi mu maaso kitegeera ogenda mu ofiisi n'otafuna bwenkanya ezo essimu zibayambako okugamba nti naye gye nze wano ku poliisi nga nsubula obwenkanya tomanya ndaba kyembadde nsuubira ozikuba oluusi n'ojja mu ofiisi yaffe ofiisi yange nyenda bwe mbitereeza n'ovaayo nkwegamba ng'oli musanyufu kubanga gy'oba olw'ovudde kuba eri yonna n'ojja ku poliisi oba osuubira ki okuyambibwa kuba nenkunyonyola ng'otegeera bwe nekitegerekana. Waliwo ensonga nnyingi ze nasanga mu Central kubanga nkoze mu bitundu by'enjawulo mu Uganda wano saasookera Kyengera wangi we nkoledde naye Kampala muli banjawulo ate muli bagumukko olaba omuntu nga bamubba emisana tutu nga bamubba nga bamukiki lwonoosigala ng'otudde ng'oyimiridde ng'oyimiridde ng'okanula muli 8 muli 10 teri yenyiga bannange tulina mutima ki enkya bwe kinaakutuukako ogwonaakula oti musituke oli bw'aba alabye nti omaasisoba ng'olimu bw'oba ng'oliawo ng'okyalibalamu bwogenda obukola kyojja kulaba abantu nga bajja nga mutandikirawo si kyo mwerwanirire omuntu ajja namujja kukolako ensawo n'atambula butambuzi n'agenda bannange mulina mutima ki mwebeereremu si kyo olabako omuntu bw'oba ng'olina kyokutta oba olina kyosobola kumutuusaako oba kubulokinga mwine ppiki mubulokingi mutaase omuntu ogenda kufunako obusi sirina bingi kubanga ndaba guno omukolo si gwa bulijjo ngenda kwogera bifunzefunze kubanga ono omukulu yajja mu ofiisi yange n'aŋŋamba nti waliwo puroguramu egenda mu maaso kitongole bwekiti kigenda kugabako ebintu bebiti neŋŋamba ngenda kubeerayo ate nange emikolo njagala omanyi lwaki wembuulira Council Jagule Joshua Paul. Ndi munnamateeka omutendeke era akolera ekitongole kya poliisi. Njagala okwebaza it is very rare oba kya bulijjo okusisinkana nga waliwo ekitongole ekiddiza ku abo be kiweereza. Tubongereko obugalo. Oba oli awo buli institution erina engeri gy'eddizaamu abantu baayo. Nze eri gye nkola okunziriza kuba kunyongera kunnyota. Abo banziriza. So bano bo bawadde physical material. Njagala kuba olugambo nga 2-3. Bano abasumba basinga okumanya naye nga Bayibuli egamba yagala muliraanwawo nga bw'oyagala. Naffe mu bufuwe bumu nga poliisi tugamba nti tukubirizza omuntu okwagala muliraanwa we nga tupromotinga gye tuyita neighborhood watch. Nti bwe mba njagala mukwano gwange ono buli kifa ewuwe mba nkimanyi. Ne bw'akyaza omugenyi yazze ku kyalo nga mupya nja kumanya nti neighbor yakyaziza omugenyi. N'omugenyi we aba agenda ngera kumanya nti omugenyi akyadde wa neighbor agenze. Naye eri gye navudde nga sina kujja eno Kyengera neighborhood watch olumu ebali tekola. Ab'e Kampala abeeri mu kyalo bafugira bagamba ogenda n'ogwokyameka. Abeene b'e Kampala bagamba zirindaba. No. Abeene bagamba
zinda olwangaddukira ki zindukira zitaddukira nduulu nti n'olwekyo n'omuntu ne bano ababbi oba abamanyi b'amateeka baasoma olugero olwo nti ne bwe naagenda okulumba mwami Kaweke n'akuba enduulu teri ajja kumuddukirira. So ffe twakuddamu okubakubiriza nti bino bintu byaliwo, amayumba 10 yaliwo, ng'abantu 10 mayumba 10 gekolamu omulimu nemanaging security yaki eky'ekitundu kyabwe ekyo. Omugenyi bwe yabujjanga ku kyalo nga tayinza kuva ku kyalo Central Zone nadda ku kyalo Masanda nga teyagudde wani ewa chairman. Olwaleero ffe katonda baba twadde ku ssente ne tuzimba emizigo, landlord agenda okumanya, chairman agenda okumanya nti mwami Jagule abadde alina abapangisa nga landlord omupangisa aganye kusasula rent. Awo chairman wamanyira nti ennyumba eri ebaddemu abantu 2. Omuntu omu azze apangisa ennyumba basulamu abantu 30. Omwe basinziira bagenda kola obumenyi bwaki obumenyi bw'amateeka. Ffe ne tukava ekyalo kya Gundi kiriko obumenyi bw'amateeka. Osi n'akola patro, tukola patro n'akwata naye nga obumenyi bw'amateeka bali ku ki nga kimu ekimalamu amaanyi nti olumu ne bana abatubba. Teri muntu agenda kubba ku kyalo kino ng'avudde Mityana, ng'avudde Mpigi, abeera ku ki naye ate nga tumumanyi ne tubasirikira. So tuteekwa omusumba wali baga nti toyinza kujja muno kabi kuliiso nga tusooka ogyako ki akako, sooka ogyeko akako, sooka tojjemu ababi tunenye abalala. In the process of neighborhood watch tugamba manya essimu ya muliraanwa ku namba 10 ezisooka eya muliraanwa eteekwa okuba nga yesooka ku ssimu yo. Abantu bakuliranye 10 nti abantu mwe 10 muteekwa okuba ne uniform communication. Singa omubi atuyingiramu olunaku olwaleero tetulina ngeri tucommunicatingamu nti omusobola okugamba mwami Kaweke nti olwaleero bw'owulira nga basamba ewange nekubiitinga emirundi oba 5 manya nti akabi wange kazise kubira muliraanwa we nemuliraanwa wakubire munne ffena tukole ki tulimuke oba tugule wiso. Abantu abalinaanyawo mu kitundu ekyo ffena tufa wiso omulundi gumu onakirimu agenda kumanya nti abantu bakoze ki bategedde. Naye kimalamu amaanyi omusajja n'amanya nti mwami Jagule kati ali ku mulimu ne mukyala we bagenza okukola najja ne Diana n'atikka buli kafaafuna yali mu lugomba n'atwala. Bw'akomawo akawungeezi n'asanga ennyumba nzigule naga nti ffe twalabye amotoka ng'etikka ebintu ne tumanya nti bw'osenguka omuneigo yali kusonyiwa. So tuteekeddwa okumanya, tuteekeddwa okuba nga tukola wamu. Ensonga ey'okubiri yaki ya OC nti ngenda okwebaka mu namba 5 zisooka. Enamba ya OC muli tinafuna akabi ngenda kumugamba nti OC ene wange gyewabaddeko oluli waffe batulumbye agenda kumanya okusingayo bwakerera ku makya n'amanyira iza through chairman oba n'amanyira mu bitabo naye nga nabe bagoba bagenze. Chairperson omwetaaga enamba ya chairperson ebeere mu ki kuba ye amanya ekitundu omukubira osinamubuuza naye waliwo alagirire nti akwatako buli wekiti sirimanyi ziruddawa. Chairman aba ajja kumulagirira aba amanyiwo. Sooka tuteeke politics bali politics waffe ye security yatugatta. Bw'obeera obulungi ng'ebintu omulimu gwakuma bintu byo nga weebiri omenyi w'amateeka nange ejja kwebakeeka mpumule naye era nga osula ku tebuukye omulimu sirina. I would like to welcome all of you njagala obaaniriza mwenna from all walks of life okuva mu ngendo ezo ez'obulamu bwe tutambudde to
come and join the company. kubanga tusobola okwegatta mu kampani Because you only need a smartphone. obanga weetaaga essimu eno eyakaseereza Even though you don't have a smartphone, wadde nga tolina essimu eno eyakaseereza you need a friend with a smartphone weetaaga omukwano alina essimu eyo eyakaseereza to get a side income. osobole okuba nga ofuna essente eziva ebbali. I will not take much of your time. Sigenda nnyo okwonoona obudde. I will once again thank you all njagala atendemu beebaze for coming here today. olw'okujja kwammwe wano. Thank you very much. As the MYD company, the most challenges we face is network fluctuations in Uganda. For, you know, Uganda, in different parts of Uganda, the seasons change and this affects the network. That means sometimes you may work or sometimes you may not work. However, the network always clears within 1 to 2 hours if the weather changes and the weather clears also. My name is Eric Owani, a worker in MYD company, an online business. Currently, I hold a position of a marketing manager in the company. Today, we have decided to hold this charity event here in Chengera, mainly because we have seen there are many needy people around here, and our service center is in Chengera. We thank the company. MYD is an online business based in UK. There are several offices in Uganda, in different parts of Uganda, and different service centers in the region. One of the service centers is under our team, located in Chengera Mall, in Chengera Town Council. Joining MYD is at will. You need to get a link that you will register using your phone number and a dedicated password that only you knows. So if you're joining MYD, at first you can be an intern where you work for 4 days without paying any amount of money to the company. If you see that the company is nice and you like it, after these 4 days, you wish, or you join any level you wish where you can manage. Just like many online businesses in Uganda, always I have a statement that says they are good and bad, or two different sides of the coin. This I can say that there are many online businesses. Some are genuine and some are not genuine. However, for the time I've stayed in MYD, it has proven without doubt that it provides whatever thing the company promises to its workers. MYD is a company where everyone from all walks of life can join. The local community can come and join the company because it's a source of a side income for anybody, depending on which kind of job you're doing. I would say that ever since joining MYD, my financial situation has changed a little bit, and I believe in the near future it's going to change. And I know that the team members, their financial situations are changing. However, the challenge I receive with this company is on recruitment. Many people, when you talk to them about an online business, they say it's a scam. So it takes time, and it needs time to explain and make somebody convinced that MYD is not a scam. Taranga Bone Serube ndi musumba ate ndi musawo w'abantu doctor njagala kwebaza ekitongole kya MYD weewaawo n'okwebaza katonda lwa MYD. Ekitongole kino kiri digital marketing, kiri based in London, naye kisupportinga various organizations, various villages. Kati olwaleero batuleetedde charity wano e Chengera mu ka city suburb of Chengera oba ka ghetto cafe, ne bagabula abantu ebyokulya, ebidomola, sabbuuni. Twagala okubeebaza nti ekitongole kino
bwe kifunye ssente ne kiddiza abantu. Twagala okwebaliza ddala Katonda olw'ekyo. Tubadde n'abantu nga 15 era buli muntu asobodde okufuna ekidomola, baketi, sabbuuni, wuunga, sukaali n'omuceere. Ate era nga ekitongole kino kubanga nze ndi memba mu kitongole kino tekikomye ku mulundi guno gwokka, bagenda mu maaso buli mwezi era n'omwezi ogujja tujja kubaako bwe tuli. Kale ne twebaza Katonda olwa MYD Digital Marketing Company olw'enteekateeka ennungi ku lw'eggwanga lyaffe Uganda, ku lw'abantu abateesobola, ku lw'abakadde. Tweyanze nnyo, tweyanze. Okubakubira omulanga nze already ndi part of MYD. Abantu bano bayingire MYD kubanga tugiyingira ne ssente si nnyingi. Bw'oba n'emitwalo 7 buli mwezi ekuwa 7, bw'oyingira n'emitwalo 29 buli mwezi ekuwa 29, bw'oyingira n'emitwalo 61 buli mwezi ekuwa 61, bw'oyingira ne million y'emitwalo 93 buli mwezi ekuwa million y'emitwalo 93. Tukoze ssente, obulamu bukyuse because of MYD. So I encourage everyone listening to me, hearing me, watching me wherever you are. MYD is the best organization to go. Yeah, UK that has extended its arm, its branch in Uganda, that people are joining with money, small money, and then you earn a lot. You join with it's one-time joining, one-time collateral or investment that you earn monthly. If you join with 615,000, every month you end up getting that much. You join with 1,930,000, that is the match you get every month. There's no other business I've come across at my age that is earning like MYD. So I appeal to the Ugandans that MYD is the best company globally. It's the best company online in Uganda. There are others that will come across or you have come across and people are saying they are scams, but I want to urge you, MYD is not a scam. What we have tested, what we are watching, when we look at its ambition, it is the best. So people around Chengera, MYD is the company to go because of its broad things they are giving to. Era mbasaba mbakubiriza tubeere wamu naye bwekibanga kizze mu bulungi ate ekisingidde ddala okunzaamu amaanyi nti no takikoze lwa oba okubasikiriza okudda mu nzikiriza gy'alimu naye omutima gwe gwakubeera awamu nammwe mu bulungi mu kitundu. Singa nga wasabye ensonga n'obudde lw'obudde kamutebigenda Letitia nebaza Katonda olwa kampani eno esobodde okutuddiza tulagwa okwagala nga etufaako n'ebintu bino ebitandikirwako ebyokulya. Nfunye sukaali, nfunye sabbuuni, nfunye obuwunga, nfunye ekidomola. Ekyo nkyebaliza ddala. Kampani eno ngitegedde oluvannyuma lwa mwezi nga gumu. Lwawo bwe nagitegeera nali sirina ssente ziyingira, naye ate mu nnaku 2 emabega nasobodde okuyingira ne package ey'emitwalo 22. Ensanyusizza ebintu birabika nga gyebiri kubanga kyebagamba nti oba wakateekayo ate n'ofuna wabeerawo kyofuna ekikulaga nti ekintu kigenda mu maaso.